Fad TV ujimbaniriza kadi kale mwasibi mutya banange muli mutya ngenda kusaba subscribing ate onyigene kale jimpereka like video eno comment section weri abakabutira mu comment section tosigalenga ogifollowinga mwe namba gamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mugifollowinga bagita Fad TV uji ekigera amaaso sawa zino agamu ku mawulire agatambatambula mawulire ga Equity Bank Kyekozze bannayuganda ebakubye ennago ya ssente empitirivu waliwo ali mu kulajana era munange nango ina account mu Equity Bank wandibadde weesootinga nga bukyali Equity Bank waliwo alajanye emubyeko miliyoni ze 10 era mwenna balinayo bambi accounts ate bambi Equity Bank ebadde ina ba members bangi naddala bakadama babadde bangi nnyo nga bagyesiga ngera bakola ki bagulawo zi accounts nga bayita mu banka yaabwe ne munange bagaddewo dda abamu bagenze basanzewo ki security guard enfunye omukisa sinayo account bannange gwe sajja badduse dda era gwe nabambi ng'olinayo account mu Equity Bank abantu bangi bavudde nga bagyemulugunyako naye ng'egezaako nekola ki neyirwanako ng'eraga nti terina buzibu naye ng'era ebirumira nga bingi nnyo era finally bamaze ne babba ssente zaki z'abannayuganda bagita Fad TV munanga ebitambula essaawa zino ngenda kusaba subscribing ate onyigene kale ensonga za Equity Bank munange bwetyo bwekubi bannayuganda ennago abadde balina zi accounts abasinga era munange osookeberera ku ssimu yo n'olaba bakasimbiko gyekali essaawa eno kwabasinga bakebedde nga akasimbi kaabwe tekaliiyo Fad TV munange bye bitambula essaawa ku social media bannayuganda ge bakomba ensonga ya Equity Bank babasanze tewali wadde muntu yadde n'omu wadde n'omu Fad TV subscribe ate onyigene kade comment section weri abakabutira mu comment section ate osalenga ogifollowinga mubeere bulungi mweraba